Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nyewe tulaba omunnyo guno. Omunnyo guno njagadde mbalage enkola gy'olina okugukolamu nga tonnatandika kubeera ng'ogulya. Ebiseera ebisinga omunnyo guno mukimanyi bulungi nti si mulungi, naddala guno ogwaffe gwe tusinga okuba nagwo oba gwe basinga okutunda mu maduuka, si mulungi kugulya. Naddala gulya nga mubisi oba kugulya nga mungi gwe gutadde mu nva. Kati nga tonnaguteeka mu nva, sooka olabe enkola gy'olina okugukolamu obeere ng'ogukendeeza amaanyi ago agaleetera omuntu okufuna endwadde ez'enjawulo. Sookera ddala teeka esseffuliya ku kyoto. Bw'oteeka esseffuliya ku kyoto oba ku ssigiri, teekamu amazzi. Ze ntaddemu agookya ganguwa okutokota. Teekamu amazzi bulungi nnyo. Amazzi ago galeke ku kyoto gasooke gatokote nga bw'olaba gaawo gatokose. Kati bwe gamala okutokota, funa akaveera k'omunnyo okasuule mu mazzi ago nga bw'olaba. Akaveera gula omunnyo ku dduuka, akaveera ako ak'omunnyo nga bw'okalaba. Bw'okaleeta ewaka nga tonnaba kukasumulula, sooka okasuule mu mazzi agali mu kutokota. Kamalemu eddakiika nga 3 nga katokota, nga amazzi gatokota nga omunnyo ogwo mweguli nga bw'okiraba. Kamalemu eddakiika nga 3 ne weeba ssaawa tewali buzibu. Naye suula akaveera k'omunnyo mu mazzi ago nga bw'olaba, amazzi gatokote ng'omunnyo ogwo guli mu mazzi bw'otyo nga bw'olaba. Kiyambako k'omunnyo ogwo kendeeza obulabe bwe gulina. Gw'aba agenda okugulya oba tojja kukosebwa nnyo kusinga ono alidde nga tasoose kikola bw'atyo. Omanyi channel eno Kyayiti, njagala nnyo mbatereyo ebintu eby'enjawulo ebigenda obbayamba naddala ku bulamu bwammwe. Kati gwe wenna nga tonnateeka munnyo mu nva, tonnateeka munnyo mu mmere, sooka ogukole bw'otyo nga bw'olabe tunuulira vidiyo. Kati bw'olaba nga obudde butambudde, beera ng'oguggyamu mu mazzi ago, obeere ng'oguteeka ku kasaniya nga bw'ogenda okulaba nga bw'olaba. Gusiimule bulungi. Bw'omala ogusimulako amazzi kungulu kaveera, oyinza okutya nti amazzi tegayinza kuyingira munda. Ekyo tokitya, tegayinza kuyingira nnyo nti gwonooneke. Nedda, guteeke mu mazzi. Kati bw'omala oguggya mu mazzi, beera ng'ogusala. Gusale oguyiwe ku lusaniya. Ogulaba gwekutte ekitole olw'okuba tugutokosezza, gwekutte ekitole. Kati beera ng'ogunyiganyiga gweyete. Gunyigenyige, guba gwokya. Osobola okugulindamuko, osobola okubeera ng'ogulinda muko gube ng'oguwolaawolamu, naye olina gunyiganyiga nga gukyayokya gusobole okweta. Kati nga bw'olaba gunyigenyige bw'otyo, gwokya naye olina okukikola nga gukyayokya. Kati bw'omala ogunyiganyiga n'ogwanjala ku lusaniya, beera ng'ogwanikako. Osobola okuguteeka mu nnyumba oba n'ogwanikako ku musana olunaku lumu lumala, oba essaawa 6 zimala okugwanika ku musana, gujja kuba guteredde bulungi nnyo. Awo bw'omala okugwanika, beera ng'otandika okuteeka mu nvaazo oba okuteeka mu mmere. Ebiseera ebisinga omunnyo bw'ogukola bw'otyo obeera okendeezezza obulabe bwe gulina. Nga mukimanyi nti gwe munnyo gwe tusinga okukozesa wano mu Uganda. Si mulungi ekyamazima omunnyo. Ky'oba olaba nga obadde osanze omulwadde wa puleesi oba wa sukaali, batera okugamba nti omunnyo gukendeeze, omunnyo lya mutono. Ebiseera ebisinga omunnyo ogwo si mulungi n'omulundi n'ogumu, naye tetulina kyakukola. Kati n'olwekyo gukendeeza obulabe bwe gulina. Beera ng'ogukola bw'otyo nga bw'olabye. Gwanjale ku lusaniya, beera ng'ogwanjala ku lusaniya nga bw'olaba. Bw'omala okuguteekako funawo ogwanika. Osobola okugwanika ku musana nga bwe nkugambye essaawa nga 6 ziba zimala. Singa omusana guba nga mungi ne ziba ssaawa 4 kiba kimala. Awo guggyeeyo ku musana, beera ng'oguteeka mu kikebe, beera ng'oteeka mu nvaazo oba mu mmere, beera ng'ogulya. Mwabatunda chipusi, gwajjukira mutera okussaako omunnyo ogwo omubisi, mufube okulaba ng'omunnyo mugukola bwe mutyo. Kiyambeko okukendeeza ago amaanyi agatali malungi agaleetera omuntu okufuna endwadde ez'enjawulo ng'olidde omunnyo ogwo. Mubeere nga mukikola, mufube okulaba nga mufa ku bulamu bwammwe, kuba obulamu kintu kikulu. Ate ebiseera ebisinga bw'onaalinda okumala okulwala, okujjanjaba kuzibu, oba okugema kusinga okujjanjaba. Ebiseera ebisinga gino emibiri gyaffe singa ogufaako n'obeera ng'oguwa ekyo ekitagenda gukosa, ebiseera ebisinga obeera ojja kuwangaala nga tofuna ndwadde za njawulo. N'oba olina endwadde ezo ez'enjawulo ziba tezijja kukosa ng'onaalidde omunnyo ogwo nga tasoose gukola bw'atyo. Bwe kityo bwe kiri.
kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, n'ekirala likinga vidiyo. Mubeere bulungi, mweraba.